Munnamagye yaganyuka retired Colonel Dr. Kizza Besigye asabye bannaabwe bali ku ludda olw'obula gavumenti okwataganira wamu nga bayita mu kwegatta bwe baba nga bakukyusa buyinza. Ono abadde ku mukolo bannakibiina kya NUP kwe baguliddewo ekitebe kyabwe ekizimbiddwa Makerere Kavule. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya asoose kulambulira bannakibiina ebikwata ku nsimbi ezaakozeseddwa mu kuzimba ekitebe kino nga zino ze zibaweebwa ssemateeka mu paalamenti. Abadde beebuuza kiri ekifaananyi kye twabateerako ekyali kimu lwaki tetwazimba ekyo ne tusalawo okubeera n'ebizimbe bino eby'enjawulo. Ekyo ekizimbe ba injiniya bwe baatubaliramu ssente zeetaagisa zaali mu buwumbi 4. Ne tugamba nti mu kifo ky'okuzimba ekizimbe kimu ku buwumbi 4 kati ku ssaawa zino nga tetulina ssente nnyingi ne tusalawo waakiri tugule ebizimbe bino byonna tubirenovating tubiredesigning twafuna ba engineers abakabi. Yakulira oludda olw'obula gavumenti mu paalamenti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba asekeredde abo abaali bagamba nti NUP muyaga era ng'ategeeza nti kino kibalage nti NUP weri era si yakuvaawo. The NUP will be housed here. I made the remarks in the boundaries of we are no longer a whirlwind. Waliwo abali bagamba ntuli muyaga, and I said if NUP is a whirlwind, I want to be part of that whirlwind. Webanga muyaga nja kubeera kitundu kyanega guno gukola bino ebyannaggwano. Ndowooza akakalogo kawedde, Mr. President. Abadde omwogezi omukulu ku mukolo guno Dr. Colonel Kizza Besigye ayozayozezza bannakibiina kya NUP olw'okutuuka ku kkula lino ng'ayongedde okukikkaatiriza nti bo nga bannankyukakyuka bajjadde ebirowoozo byabwe ku kyokulonda kubanga bagezezzaako emirundi mingi naye nga tewali kikyuka. Abalinza akalulu aka 226 abo nze sikola ki sibaliimu. Sooka tulina okuwangula ebitutadde mu mbeera eno okutuusa na leero, ebikozesebwa okutuleka mu mbeera y'obusibe n'okutuusa leero tulina okukola ki? Kubiwangula. We must defeat the tools that have kept us captive up to today. Ye Kyagulanyi mu kwogera kwe yeebazizza abantu ababayambye okuzimba ekitebe kino ssaako n'okuyozayoza bannakibiina bonna. Kyokka abasabye obutalowooza nti ke bazimbye ekitebe kino batuuse wabula bongeremu amaanyi basobole okukyusa obuyinza. Kukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebyobugagga by'ensi yaffe n'essente z'omusolo zettu waffe kennyini tukyuse Uganda yaffe tugifuule Uganda eyeyagaza. Uganda ne bakadaama gye bajja okukomawo baleme kwagala kuddayo. As we open this new headquarter, ladies and gentlemen, I request all of us to avoid having that sense of arrivalism of completeness, because we are not there. It is not yet Uhuru. The job is not completed. Kyagulanyi ayongedde n'akkaatiriza ku ky'okwataganira wamu bwe baba nga bakukyusa buyinza era ng'asinziddewo n'asaba buli munnankyukakyuka okwegattira wamu era ng'oyo atayagala kubeegattako abeera mulabe wa nkyukakyuka. Bw'oba tofaayo ku bukulembeze bwa ggwanga lyo nga tebikwatako, nga tofaayo ngeri gy'okulemberwamu, nga tofaayo oba waliwo amadwaliro oba tewali, nga tofaayo misolo gy'osasula kyegikola, then oli mugwagwa. Era ne bawera n'okwongera amaanyi mu mirimu gy'ekibiina kya nafuna ekitebe abafuuse musajja mukulu obadde mwana amasula wa kitaawo oba otandise okulaga ensi nange nsobola okubeera omuvunaanyizibwa. Kyakusomooza nnyo eri NRM emaze emyaka 4 naye nga neoba bali bapangisawo bupangisa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.